Tulabizayo omule mirembe naye manyala geno tulimiranga Kyagulanyi bwe yavaayo ayamba abantu emikko gyamukubwanga eyabbye emundu alaze bwatunuulira ebiri mu Uganda bannansi ffe twongere okukunga kampeyini ozizza ku mativi nga mukyalo waliyo atalina na rediyo on'omunyumiza ogwo bino ebya social media masimatifoni akirabanga kirooto kyendabye mulembe omukutula abalufu bangi omutakulwanyisa obwako bwakututta ekyokulabirako ekyugira emmere ya covid eryo sente bweweebwa abaavu tebagiwa bagitwala embyalo gigaba abamu batunda okufuna sente siganja kuwa obukulu abagwadde kulya naye nammwe mwekuba emutima lina eggwanga yemmwe okuna omulembe omuguta mwina biteekya kirakabwako bazzukulu beeyiri kirwanyisa omulembe omuguta naki ekiri bannayuganda balina akatijo bwe bamala yero balaba abamala bannayuganda balina akatijo mukwate ekifaananyi kino bamweyana ng'ali ne muzzukulu w'abamweyana naki ekiri bannayuganda balina akatijo bwe bambala yero balaba abamala omusanga waza muzeyi yatuwa eddembe etwebaka so nga n'enkinya emubola kwasula oluguudo lwatebe express olwakolwa abanaku twajaganya nnyo muno tuwonye so nga bakoledde bagagga bamamoloka bodaboda n'ebigero bagagaali tosala nga n'ekkinja ku buliiki era bwe bakola boda bigera abanaku bayite kulukaddiye neewaana nti mulwera omusenyu olosima abakyalina batwala mayinja akole gelasi nga ne ku nnyanja wano abakubya okubagoba wandyekaganga n'ennyanja etundibwa abanga ne Uganda tebanga bagitunda kangende mulandi noonyereze ku byapa ekimanyire ennyimba kati ebiyo abanyiiga DJ Kulo kati akayimba kenzezaako bakayisa ekirwadde kya yero nsooka okwebaza ab'enyipi mwenna okutambuza ennyimba zange kubanze rediyo zangu kubanga byennyimba tebabyagala naye bajja kunyiiga bwe mbiyisaawo naki ekirala wekitiibwa pulezidenti nabaddeeka naye nabange bukoma nsimbi sawusi gyenzaalibwa gyenzimbye amasabu gyenkulidde gyempasizza neŋŋamba lindako neŋŋamba bw'obeera oyimba tosobola kuba na solo yokka nga temuli beesi neŋŋamba kangende bukoma nsimbi ntwaleyo embogo zange ne beesi solo njijjeyo nzinkulizo kale tugire teekayo agokayisizaawo naki teekayo awuliriza kulo kije teeka mutwaka y'omugugu ssebo omukisa bagumpadde teeka mutwaka y'omugugu mangu kyekyo akayimba kagenda eri pulezidenti waffe bwekyo sebo obubaka namuleese sebo Kyagulanyi tugeme abaana yerode tukiwegaku sebo Kyagulanyi tugeme abaana kirwadde kya yero kino kireme obazisa ofunda ne rediyo omyuka amaaso kirwadde kya yerode tukiwegaku kyasooka mu bakadde ne kibamu enviiri kize mavubuka kibakoyo kamala ensobi yaliyo wali mu kugaba kaadi zitwawa abaana bagende basoma egindi si buli aseka nti abeera munnaffe kitegeere mu baana wafunamu ebyana kyenvudde nkuyita tugeme ate bano kutaamu eddako baleme olwala omanyi ku ssomero gye tuteeka abaana ne banyini ndwadde zino gye bateeka abaabwe omanyi ku ssomero gye tuteeka abaana ne banyini ndwadde zino gye bateeka abaabwe ekirwadde kya yero bwe kikukwata kiti omera amalala otambula ozimba nasoma ne Bashiri ng'ayina waaka nga ne ku ssomero otumwesimisa okamala nasoma ne Bashiri ng'ayina waaka nga ne ku ssomero otumwesimisa okamala ekirwadde kyamukwata yakeera adduula bw'omugamba kawoza kimuntu ateera embundu waliwo omuvubuka abadde akuzemya bamutenda amagezi ekambu yamanyi maaso oyo waliwo omuvubuka abadde akuzemyaka bamutenda amagezi ekambu yamanyi maafi edimasita yamulondako ku bwa vaisi muye watali yakulira abaana ekirwadde kyamukwata atandise okkenena namusanze mumasaka nga tambula asunga ayina ekifuba nga mumutenda naye ensi kyegino naye nekyalabika waliwo yayita omugaadi yewaffe naki leta obweza baba
Uyachino. Waiwa yaito mugadi ewaffe. Ekirwadde kya yero mukiruma. Nabadde mukimanye kabonero ewaffe. N'omugalagiya kyamumala amaanyi. Ayogera ebigambo tebikyakwatagana. Oluusi ayogeranga tebikyayatuka. Omugalagiya kyamukwata wansi eno. Ne mu kutambula atambula awenyera. Nabadde mumukaala gye banywera nguli. Omutamiivu n'amutabukiraawo. Waya, Nachi! DJ Pro. People power. DJ. Olwobudde omukulembeze nsaba oshime naye nga mbagala. Thank you. DJ. Quick one. Yeah. King Sale. Nebapita kuingiza wewe si penalty. Baba kuba banupu mwana na yenge chisinga byonna. Mr. President oli wa Kabinyo mwana. Wewe kwelekeleza byonna n'otubeerera mwana. Wewe tubuusa. You want said Parliament wena bateso akujja mu ghetto. Faba ghetto tujja gena mu Parliament era kituukiriza baba no. Dikuba! Thank you very much. A segment nayo egenda kugwa tujajimaliza. People power, our power, NUP. Mr. President, there is nothing more amazing than this job. This job that I'm doing is an amazing job. I love the job because I'm doing it for you. On the DP front, FDC front, NT front, very many fronts. What we've not done, and we should do, and we should keep advocating to do, is for all of us to get under one umbrella, to